Minisita avunaanyizibwa ku nsonga y'entambula kw'ossa ebizimbe n'emirimu emirala egikolebwa Katumba Wamala agambye nti kyetaaga okukola ennongoosereza mu tteeka ery'okuzimba wano mu ggwanga olwo ebintu biryoke bitereere. Katumba agamba nti mu tteeka ayagala basseemu kati akakwakkulizo nga nannyini kizimbe ekigwa yaliyirira bonna ababa bafudde. National Building Review Board okuva lwekiteekayo emyaka ena ebintu bingi bye tulabye ebyabulamu nga twagala tugiwa obuyinza ng'esobola okugamba nti Katumba ekizimbe ky'ozimba kikyamu teweeyongera kuzimba nga esobola okujja negamba nti ekyo kizimbe kimenyebwe kubanga tekyatereera naye kati kusaawa eno tebalina buyinza obwo. Twagala tubabwe obuyinza senga Katumba nzimba ekizimbe nekigwa nekitta abantu nina abantu abo okubasasula n'ebintu byonna ebiba byonoonese mu ngeri eyo birina okusasula naye kati tewali layabiramu bateeke n'okwongeramu senga okoze okola oweereddwa amagezi n'ogaana ogagoberera n'okola fine kubanga tewali na fine kujja buzinga tukwegayirira munnaffe munnange leka twagala tuteekeyo fine nga nawe yagenda okukola development asooka neyekangamu senga ekyaba najja ne bansanga nga nzimba nga sina building permit bajja kunsaba fine ya sente. Katumba asinzidde mu lukuŋŋaana olutegekeddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba ekya National Building Review Board n'agamba nti ebizimbe bingi naddala ono mu Kampala kizuuliddwa nga tebituukana na mutindo. Katumba agamba nti ku bizimbe 5000 bye bakozeeko okunoonyereza 500 byokka bye bizimbiddwa nga babizimba bagoberera amateeka. Ebizimbe twakola investigation mu kibuga twakola investigation ku bizimbe 500 twasanga nti ebizimbe bwo senga tuba tugoberedde ddala ng'amateeka gagamba ebizimbe 1500 byokka kwebyo bye twakole ebyali birina byazimbibwa mu mateeka kitegeeza nti abantu abangi for example bazimba ebizimbe nga tebalina building permit bangi ebizimbe byayingirwa nga tebalina occupation permit okitegeera kubanga bw'omala okuzimba olina ate okuddayo baka occupation permit oba wa health alina okujja okutekenga ekizimbe ekyo kituuka ku mutindo kati ebyo byonna bwebiba tebiri in effect ekizimbe kyo kiba tekituukiriza byetaavu byonna ebikola ekitagisa nga bwe ŋŋambye bw'oba tosobola kukkiriza omuntu aliko obulemu aba tasobola kuyingira mu kizimbe kiba kitegeeza ekizimbe ekyo tekituukidde ku mutindo gwakyo. Ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'okuzimba bagambye nti batandise okusomesa abantu naddala wano mu Kampala amateeka n'obukwakkulizo balina okugoberera mu kuzimba okwewala ebizibu. Yeba engineers mulimu ba structural ne civil engineers mulimu ba mechanical mulimu ba electrical obafuna ebizimbe bina classification tunava mu Kampala Central tugenda mu division endala tujja tuke Nakawa tugende Makindye tugende Kawempe tugende ne Rubaga katusomesa bannansi ensonga ezikwatagana ku byokuzimba kubanga ebizimbe bwe bigwa n'alumanya ne Saalumanya babifiiramu ebizimbe ebisinga obungi ebigudde bannannyini baabyo babagaggasi bebifiiramu wabula abakozi abantu sekinomu abayisi abagenza okukolerayo bizinesi ku bannayuganda naddala bannakampala abafiiridde mu bizimbe ng'entabwe eva ku bizimba mu ngeri y'akanaggweramu eyo ne bimala nga bibayiikidde.